Emmandu Wapuwanika ya His Excellency Robert Kyagulanyi bulijjo gy'ayogerako temulowooza teyambalidde Ssenga Kulannama akulira abasawo b'enkinansi wuuno naye akyuse. Vidiyo eno njagala tugyetegereze sooka owulirize biki by'ayogedde tumale tweyongere bwenna ngenda kubeera nga mbikunyonyola tofaayo. Tujja kugenda ku ebyo Kyevola abo wannengedde Kololo nabadde wali ku VIP ng'obukawo bataano ntuukirire president nze sikyasobola kutambuliramu egyo miyolerero mbusimanyi ndi mu campaign nzuuno nze abantu abange bennina nduumira baduumire naye biri ebyokunnengera ne muzeeyi. Alright, His Excellency Robert Kyagulanyi yavaayo n'abategeeza nti no buli omu ajja kufunamu ebibye mu NRM. Ndowooza kati Ssenga Kulannama naye akifunyeemu. Omukulu David Louis Lubongoye temulowooza abasajja temukubye akazannyo baani aba Electoral Commission naye amagezi yamaze dda kubeera nga abasalira nga bwali omugezigezi. Eno vidiyo njagala tugyetegereze yonna, njagala tubeere very attentive ogenda kubufunamu ekyokwega. Olunaku olwayo nga bwe nkugambye omukulu Lubongoya ye abamaze dda kubeera nga abamuteeka mu kazannyo kaabwe abasajja ba Electoral Commission nga baagala bamuwe ebipapula ebitali documented mu software nga tebaagala asobole kubeera nga ategeera anaafuna batya anaategeera batya mbu ebikonge ebimu birimu abantu ababiri naye nga bwali omugezi ayina byayisizaawo. Njagala osooka obuwulirize nkugambye system baabijja mu America era tebatidde yadde n'akatono. Sooka owulirize. Abantu baffe bonna abatulaba Mbalamusiza, I send you greetings, all of you comrades who are watching us. As you can see here, we received these registers last night, literally 7 days to elections, which is very unfortunate because, as you know, the law commands the Electoral Commission to give us these registers at least 14 days to the voting. They should have given them to us long ago, but they've just given them to us. Because the whole idea of giving us these registers should be one, to verify, to check with our local teams on ground to establish whether the register is whether the register has that integrity that we keep talking about. So it's unfortunate that it was given to us late, but it is here. This is the National Voters Register, as you can see from the different districts. What we do is to call upon our people who are in these registers to vote for change, to vote for the National Unity Platform, to vote for the umbrella at all levels. So our teams will be sending these documents to the different polling stations across the country so that we are able to verify that these people are the real voters who should be participating in the election. The challenge, of course, like I said, is the timing. If these documents are given too late, if you want to analyze to see whether there are multiple voters like we've seen on the online system, it becomes very difficult because these are physical copies with the pictures. So it means that you have to get one constituency, compare it to the next and all that, but we'll be able to do whatever we can in the time remaining. We are left with only 7 days to the protest vote. We thank those who called their friends yesterday, to family members and all that, those who listened to our president's message and called people across the country. We encourage you to continue making those phone calls because that is the only way we can make sure that the message reaches everyone. Thank you very much. Your power, our power. Oyo no ye David Louis Lubongoya atata Kampala hatobi nkugambye Ssenga Kulannama yekubidde mulanga ayagala His Excellency Robert Kyagulanyi amuyambe oba amuleke okufa. Vidiyo yino mbasigaze myezi meka tujja kugenda ku ebyo Kyevola abo wannengedde Kololo nabadde wali ku VIP ng'obukawo bataano ntuukirire president nze sikyasobola kutambuliramu egyo miyolerero mbusimanyi ndi mu campaign nzuuno nze abantu abange bennina nduumira baduumire naye biri ebyokunnengera ne muzeeyi katekewo ekyenyanda binti wendi banange tuwayize mu campaign eyo grade nagibuuka dda kubanga nze nakuba campaign okuva nga ndi mwana muto paka nkaddiye kuba campaign ya muzeeyi kati nabagala oluddemu okube campaign omanyi sente ze nasasulanga ku Bukedde TV miliyoni 3 okuba campaign za muzeeyi asobola okunsasula okujjako nga nsasudde ntutte mu ddwaliro kyekyokka kyasobola okunkolera kubanga obulamu kikubo bwana nzadde nkaddiye buto kati noonya bulamu president mobilize wo aliena ayagala kugenda kumukola operation
nkugambye nina eyambuuzaawo nambuuza muzeeyo omwagaza ki ekikulu ne mugamba nze kyenjagaza muzeeyi saagala bikutiya nteeke mu nnyumba nzadde enkaddiye naye nina ekirwadde ekyetaaga operation kya ssente nnyingi neetaaga muzeeyi antwale butwazi mu ddwaliro alagire nti oyo mumutwale mu ddwaliro mumukoleko oli yakeera ku tiktok n'agamba bw'ati kaakati muzeeyi mumugamba abajjanjabe ye yabalwaza n'otunuulira enkodomali ezinya zikutte ebisu senga obaveeko naye gwe omanyi kyetutadde mu NRM abo balyoke bajje bagirabe ng'emasamasa omanyi obulamu bwe tusipeninze gweokimanyi akalulu akagwa bali bagenda tutta ne Bawanga ne tutambulira mu mmotoka y'omugenzi Isaaya nga twekwese mu kihali y'ekikadde naye ng'ekitusa ki mbu muzeeyi yatuwadde ebikutiya ebya ssente biyitirivu ng'ate abatunoonya nabo beebuuza zaayiseewo ate nga basiteeti yesebo balanga ssente zitaliiyo nakati baŋŋambye mbu nasayiniza obukadde 10 balaba siginisha yange mbu nasayiniza obukadde 10 okuva mu NRM kampagire people power lujjanvaako kampagire people power ekimala nze kyempistamu nze nkimanyi era nze nkifiiringa nzekka yesawo wagire enkyukakyuka kubanga abantu bonna muzeeyi bakulembera nabo balabika bakadde wetwogera essaawa zino eno ssente za NRM zifuuse akabasa nkugambe kye babakola Zubeda Shalom 256 wamu ne Kasuku byonna abika byamuziga njagala nkubuuze gwe munankyukakyuka wano ku YouTube gwe owogira Kasuku ne banne kye bakoze obanire naye nga tetunagendayo njagala osooka owulirize kana kayimba munankyukakyuka okuviira wali ddala mu America amanyikiddwa nga Wamala yaŋŋambye bwanange Wonderboy abana abantu bange sooka basulemu akayimba kano abambuulire kanyumye oba nedda abawagiza omupiira guyinda ole ole fufusela cu mu myaka gy'ekinana gwe wali oba oyonga fabaaliwo ebintu byakawa biri mugumu luuka mwamulaba omusaayi gwayika abantu bazawa ensekula mirambo ezenkombo zadiba kuluno basaba tulonde awo watali musaayi kuyika londa gwoyagala ate muddembe sibyakulwana nedda yedimokurasi gwe londa gwoyagala ate muddembe sibyakulwana yedimokurasi tulonde bulungi obuyinza bukyuke bulungi kwe tonkuwa ku mutwe okuba towagira kyempagira basabye tulonde bulungi obuyinza bukyuke bulungi kwe tonkuwa ku mutwe okuba nga sikuwagidde ono ayagala buyinza loti ayagala buyinza faida yani yekwalonda tebakulimba kibyamawanga nedda manifesto esalawo ani asusa omutindo weno wesalirawo tikandidetu yomutuufu agwanye okuweebwa akalulu tulonde bulungi obuyinza bukyuke bulungi kwe tonkuwa ku mutwe okuba towagira kyempagira basabye tulonde bulungi obuyinza bukyuke bulungi kwe tonkuwa ku mutwe okuba nga sikuwagidde enjovu bwe zirwana ebisimbe bikunkumuka ebibira ne byeyala kyova osanga amatongo olino mbasaba tukyuse kibe kya ddembe ng'okulunda kuwedde fenna Uganda etwagala abawagiza omupiira guyinda ole ole fufusela cu abawagiza omupiira guyinda ole ole nerifu wefuke yekolewoma tulonde bulungi obuyinza bukyuke bulungi kwe tonkuwa ku mutwe okuba towagira kyempagira basabye tulonde bulungi obuyinza bukyuke bulungi
bwe tokuwa ku mutwe olwokubanga sikuwagidde. Tulonde bulungi obuyinza bukyuka bulungi, bwe tokuwa ku mutwe olwokuba towagira kyempagira. Basabye tulonde bulungi obuyinza bukyuka bulungi, bwe tokuwa ku mutwe olwokubanga sikuwagidde. Mekezo bumiliyoni 2 ne bubaliisa mu nsiiza mu olukwe ne muwayo bw'akawunti. Sente y'ekisirani talina kyebagattako mugiridda. Wa hawla wala quwwata illa billah. Mnamwe kamuwulira akaliro ke tubadde tuwulira ate mbalayirira faya temugenda giwulira kati. Fiirwa ojja kuwulira fiirwa Lwaza Gwakabenje bagenda kubikujjukiza. Busente bumeka obwo bugenda okubavumya abantu. Mubutulekere ffe tubulye ffe twabimanyira. Nze mbabu onangambe but you wait. Nze kitange nze yamuteeka mu ttaka mpagira Museveni. Eriyo ababata nakkiriza nti bawagira Museveni nga we bali abeebuzaabuza kati katubalinde. Wallahi kino kibabuulira. Tubadde tuwulira omuliro. Naye kati nzikakkanye tuweza abalidde. Abamu bagamba era muwulira bubi nga bannamwe bagenze ne balya. Nze ndi musanyufu. Babadde banvuma nze kakoma nnyoko kati koma nnyoko katugigabane. Tuli kubano obwedda bulijjo abeefuula loyo. Obulijjo nzirawo n'endowooza. Lama okulonda we kuggwa ngenda